Elton Joseph Mabirizi yavuganyako kuba President agamba nti kampeyini gy'ayise Don't Kubeba egendereddwa mu kutegeeza buli muntu okusubiramu abeeko kyakolawo okukomya enkola etali mu mateeka. Essira asinze kuliteeka ku balamuzi abali mu musango gw'okuggyeko ku myaka, agamba nti basuubira abalamuzi okulamula n'obwenkanya. Nti olunaku olw'enkya lulindiriddwa okulaba nga omusango ogw'embaale oba ogukwataganako n'okutogaatoga constitution ku kitundu ekyo ekya 10(2) abalamuzi kye basalawo. Tuga nti olwaleero obulamu bwa Uganda obw'omu maaso oba ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu ngalo z'abalamuzi bano. Ono agamba nti bataddewo ekitabo kye bayise White Book nga bawandiikamu abantu abakoze ebintu ebirimye bannayuganda emitima n'abo abaliko ebirungi bye bakoledde eggwanga lyabwe ng'ekinaakolebwa abalamuzi olunaku olw'enkya kye kinaasalawo amannya gaabwe ganaawandiikibwa. Kubanga kirimu empapula enjeru abantu abakoze obulungi we bawandiikiddwa n'abantu abakaabiza Uganda omusaayi we bali. So abalamuzi balindiriddwa okulabibwa bali ku ludda olunyigiriza bannayuganda oba bali ku ludda lw'abannayuganda bonna abakaabirira kino. Ono era ategeeza nti bawandiikidde amakanisa, emizikiti ne bannaddiini nga babasaba okubaako kye bakolawo ku bantu abakola ebikolobero naddala abali mu bukulembeze okulaba eggwanga lifuna empeereza ennungi. Kye kiseera bayiggukiremu abantu bano abaleese obutyabaga basabira lw'aabwe babalaba abali b'enguzi, abantu bano abalemedde ku bannayuganda nga babanyigiriza gye bali baveeyo okwogera. Ekitongole kya Uganda Investment Authority ekifunye obukulembeze obujja oluvannyuma lwe yali akikulira gyoleka guhangire okugoba olw'emivuyo egyekuusa ku buli bw'enguzi n'okukozesa obuwi w'ofiisi ye. Abalondeddwa okulembera ekitongole kino bali 7 ng'abakulemberwa Dr. Emily Kugonza nga akakiiko kaliko Morrison Lwesije Lwakakamba, Godfrey Byamukama Kaleere, Joshua Mutamba, Naima Bombasa, Freddie Oporti ne Gertrude Kutesa Lutayi era nga balayiziddwa Minisita omubeezi ow'amakolero Evelyn Anite ku kirebe ky'ekitongole ng'ono abalabudde ku buli bw'enguzi n'okukola ennyo okwongera ku bungi bw'emirimu mu ggwanga. You have to attract foreign direct investment, not any foreign direct investment but high quality foreign direct investment. Abalondeddwa beeyamye okuweereza bannayuganda. We put to task NDA and the other agencies to ensure that the standards of growing, processing, exporting is followed to the dot. Ate Gavumenti ejjukidde abatuuze b'e Kabale mu gguluka ekyamulibwa mu Kalungu bw'etandise okubazimbira eddwaaliro ery'omulembe oluvannyuma lw'emyaka egiwera nga balaajana n'ebyobujjanjabi bibali ewala. Omulimu gutongozeddwa omubaka wa Gavumenti e Kalungu Pastor Caleb Tukayikiriza ng'ekizimbe ekisooseewo kigenda kubaako maternity ey'omulembe. Akulira abakozi Frida Nabirye ne ssentebe wa Yero ey'okutaano Richard Kyabaggo bakakasiza abatuuze nti omulimu gwatandise n'obukadde 5 ezaabaweereddwa Gavumenti eyawakati. Tutandise na maternity ward naye tusuubira nti n'ebizimbe ebirala bijja kujja. Bwebazimba waaje nga temuza abakyala timugize baani abanaabeeramu. Abategeeza nti mu kiseera kye kimu eddwaliro lya Kabale Health Center 2 ligenda kusumusibwa okufuuka Health Center 3 gyongerewemu eddagala n'abasawo. Tukuwa Gavumenti tuli basanyufu kubanga tubadde n'eddwaliro nga likozesa ebyalo kumpi 16. Yes, abawandiisi w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Justin Kasule Lumumba asabye abakyala obutalimbibwalimbibwa n'okuyuzibwa kibuyaga ebyobufuzi Essira balimalire kulwanyisa obwavu mu maka gaabwe wamu n'okwagala ennyo Pulezidenti Museveni yabaleetera emirembe. Obubaka buno Lumumba abutiisa omubaka wa Paalamenti omukyala wa disitulikiti y'Ebugiri Ttaaka Agnes Wejuli bw'abadde omugenyi omukulu ng'abakyala ba divizoni y'e Najjembe mu Lugazi Municipality bakuze olunaku lwabwe. Mube bagumu mutanenezebwa bino ebiri kutambula ebitambula ebyo byonna idembe lya NRM. Abakyala basimye ssente wa divizoni y'e Najjembe olw'obutabalekerera era bamuwadde Sseggwanga y'enkoko okumwebaza. Twagambye nti mu nkoko ze tugenda okugabula gw'otwala namba ogire wiikendi ezo. Meya wa Lugazi Municipality Daud Mwesige Mbabazi ayogedde ku bituukiddwako n'omubaka Isaac Mulindo Asozi n'asaba abakyala okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi. Enguudo bassebo muziraba, okuzimba amasomero mukalaba naddala ebibiina ebizimbiddwako. Buli kimu mukyenyigiremu, mwenyigire mu kukola.
wabadde okugaba amabaluwa eri abakyala abasinze ku bannaabwe saaka abakyala abafunye ebintu ebikalu n'engoye zibaweereddwa omubaka Mulindwa Sozi. Emikolo gikomekerezeddwa n'okulangirira Nalungi wa Najjembe nga buno butwaliddwa Nabbiira Nakibuuka. Ye minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga Mario Kanyobiga asabye abazadde okwongera okukuliza abaana mu bintu ebibayamba okwongera kompisa n'enkola yaabwe ey'emirimu. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okujaguza emyaka 25 bukyanga ekibiina ekigatta Abasikawutu Abasiraamu mu ggwanga ekya National Union of Muslim Scouts in Uganda gyayitiddwa ng'omugenyi omukulu. If we train our children and young men and women in these principles, there is no doubt that we are making a better society to live in. Professor Baddu Katerega myuka chancellor wa Kampala University abateekeddwa emikolo agamba nti asanze okusoomozebwa olw'Abasikawutu okendera mu ggwanga gye buvuddeko. Akubiriza abazadde n'abalina amasomero okuyingiza abaana mu Busikawutu. Ne bw'oba oyagala okuyigiriza abaana eddiini mubayigiriza bakyali bato baba batiza buli bakulu. So n'olwekyo y'ensonga lwaki abato bwe bali bangi kubanga ate era Obusikawutu twagala buyingiwale. Ate Meeya w'e Makindye ali mu Lyannyama alabudde abatuuze abaliraanye omwala gw'e Nakivumbi bitundu by'e Kanyogoga ne Namuwongo obutagulimiramu kisobozese KCCA okugulongoosa. Agamba nti abatuuze buli bwe batabalekerayo katundu ka mwala konna kibazibuwalira okugulongoosa kubanga ebimotoka bibula we biyitira. Kubanga ekireeta twakita obuzibu egenda kuyitawa ate erinnya ebirime abantu meeya ne bakuwandiikira meeya mutusasule. So chairman wange buvunaanyizibwa abakyero LC2 abantu baffe abalimira njagala baweewo space naddala kati ngene eyiriddwamu ettaka eyesigalewo nga mashini zino we ziba zizze zisobola okugogola obuki obulungi. Okwogera bino abadde ne ssentebe w'Omuyenga Bukasa Yasini Omar nga bagenza okulambula embeera y'omwala guno. Kampala yonna amazzi g'okunywa gava mu Lake Victoria. Kakati eno bw'ebeera nkyafu era n'amazzi okugatereeza sente nnyingi ffenna tujja kusasula sente nnyingi. Kakati Nakivubu eno gwe mutima gwa Kampala. Mu Lyannyama bategeeza nga bwagenda okuwandiikira ekitongole kya KCCA okulaba nga batunula mu nsonga zino.